bwatyo iculi yatwalibwa gwetwogerera ambulensi ya poliisi etuuse kakulemu bwetyo ambulensi ya poliisi etuuse bwetyo ambulensi etuuse okubanga omubiri gwa isima guteekebwa mu motoka gutwalibwe, naye nga yo ambulensi naye esoose kubanga efuna accident. You help me, please. Please. Situla tukateke mwende tukabloki ngakali muda. Situla niko mbera ku kido one more person after that. Okay. Afande, jiweke tayari.
Communication yaffe badde general kubanga isima badde muntu wa social media nnyo, so interactions zaffe zibadde from a far range. Naye kyemumanyiiko abadde musajja ng'ayogera mind ye without fear of contradiction. Ate ng'oluusi kibali kituyamba nnyo okufuna endowooza alternative view, endowooza endala esobola okugaidinga approach and action ku bintu ebyenjawulo. So tumufiirirwa nga gavumenti, tumufiirirwa nga nakawa. Ffe tugamba mu Musiraamu nti inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Kadara Allah ma shaa fa'ala. Obaka bwolekera abatuuze b'Nakawa Kyanja Uganda yonna abantu babeere bakakkamu. Eno sigiyita insecurity, nzi ngiyita criminality. Kubanga Uganda border to border eri secure. Naye kino kivuddeyo bano bantu abatalina mpisa abaagala kunywa omusaayi gw'abantu bavudde ne bagamba nti Ismail katumutwale. So Uganda yonna ebeere nkakamu, Nakawa ebeere nkakamu. Kyanja nkimanyi shock y'amaanyi nnyo. Mu kaseera akatono abantu babiri nga batufaako ku lw'emmundu, naye babeere bakakamu. We shall ensure that the area is under control. Naye tulabye enzikiza ku makubo amangi nnyo ate bantu bazimba ebizimbe. Waliwo enteekateeka yonna gye boolya ne muba advising nti baba bakola ebizimbe bakola n'ekyo oba kive mu gavumenti okuba nti tuteeka security lights. Nandisabye abannamawulire mutuyambe eno ebeere kampeni yaffe ffenna. Obukulembeze bwa KCC especially both political ne technical bagifuule policy nti omuntu bw'aba azimba amaka mu Kampala nga bwe tugamba nti akole paving ennyumba mpaka ku luguudo babeera ku main road, omuntu abeere ne kamera ku makaage, kubanga kamera ezo ziyamba. Ffenna tukimanye nti mu mawanga nga Bungereza n'awalala every home has got a camera, nti ne wabawo authority yonna ku kamera za gavumenti ojja kusanga nti private cameras zikola ziyamba ne zicomplimentinga kubanga ge masa gali artificial. So abannamawulire mutuyambe campaign tugikwate ffenna tutegeeze abantu nti bw'oba osaba pulaani y'okuzimba sabirako ne pulaani ya CCTV camera. Bw'oba togirina tetugenda kuwa pulaani, naye bwekijja mujja kutukuba ate mu bannamawulire nti ate diiru y'omuntu biki. Mutuyambe beere campaign kubanga you can see the lapse ebeeramu etukosa ffe nga gavumenti mu investigation. Nga bw'ogambye enzikiza nyingi, you can't show me a camera here. So ebeere campaign yaffe ffenna kubanga nze mbayita mu mukono wa gavumenti ogwokuna ng'ovudde ku palamenti, executive ne judiciary. Abannamawulire mu abookuna kubanga bategeeze eggwanga ekigenda mu maaso. Muleke tugifuule campaign, abantu bateeke kamera ku mayumba gaabwe. Kijja kutuyamba kulwanyisa obumenyi bw'amateeka. Sheikh Kasim Kamugisha ge manya gange RCC Nakawa. RCC briefly in English. Tegenda kuba brief kubanga tusibye bano. Thank you very much sir.